Mugumya Gadafi amanyiddwa nga General Gadafi yakwatiddwa bubi nnyo, baamukubye nnyo, amasasi gaavuze, amasasi gaayiise buyiisi, gaakunkumuse bukunkumusi ng'akwatibwa. Wali enaakuwadde bulenga olunaku olw'ejjo. Essaawa yabadde ng'emu n'ekitundu ez'akawungeezi. Eno regime, gavumenti y'abaakanywa musaayi, gavumenti y'abatemu, gavumenti y'abassi, gavumenti y'abatulugunyi. Ezzeemu obuze bwayo era ekyagenda mu maaso nabwo tennaba kubuvaako, tennaba kubukomya, ekyabukolera ddala. Olunaku olw'eggula ekawungeezi, comrade waffe, muganda waffe yawambiddwa, amanyiddwa nga Mugumya Gadafi oba General Gadafi. Ono yawambiddwa bubi nnyo akawungeezi ak'eggulo okuva wali enaakuwadde bulenga ku luguudo olw'edda Emityana. Era ono bwe yawambiddwa baamuyingiza drone n'atwalibwa mu kifo ekitannaba kutegeerekeka. Ono okumuwamba baasooka kuwamba mukyala we ne bamubuzaawo, era bwe baawambye mukyala we, bwe baamaze okufuna Gadafi, olwo omukyala ne bamuta, era ne bawamba ne mukwano gwa Gadafi omulala amanyiddwa nga Tomusange, abangi gwe mumanyi nga Mosquito. Ono yawambibwa nga 15 omwezi ogwokubiri omwaka 2023. Tomusange bwe yawambibwa n'abuzibwawo mpaka n'olwaleero taddangamu kulabibwako, naye nga tuli mu kunoonya okumanya wa abantu bano gye bali. Ne bino ligimu byegenda ekola ng'ewamba abantu baffe awatali musango bisaana bikome. Tusaana tubeeko kye tukola ffe bannayuganda okutaasa kino. Amasasi gaavuze bulenge enaakuwadde, gaatokose butokosi, gaayiise buyiisi, bwenzo gaabayiwa mayiwe, nga weebuuza nsonga ki egenda mu maaso nti bawamba Bodyguard wa Kyagulanyi kubanga tebamusobola. N'olwekyo baakubye amasasi mayitirivu, amasasi mangi nnyo nnyini ddala okulaba nga General Gadafi bamutwala, baamututte, baamubuzizaawo. Naye nga bino bijja kuggwa, ffenna tujja kwongera okukola ekyo ekigwanidde wano wansi w'enjuba okulaba nga baganda baffe, mikwano gyaffe abawambibwa awatali musango bateebwa, era tuddamu okuba nabo kubanga tebalina musango na gumu gwe bazza, tebalina na kimu kye baali bakoze. Tuteekemu essaala n'okufuba ennyo okwebeereramu okulaba nga kino kikoma. Free all political prisoners Uganda. Free all Ugandans in prison kubanga tebalina musango na gumu. Free General Gadafi.